بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Tubaza Allah jalla wa ala atuwadde obuwangazi okuva ku lunaku lwe twabeera wano okutuuka olwaleero ng'ate tukyali balamu bangi abajjulukuka tetusaasula kubeera nabo, naffe obeera nti tukyali balamu tulina ekibaliza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ate tekitegeeza nti baleseefwe baayagala ennyo beyajjawo tabaagala, wabula buli muntu alina ekkatala lye waalimalirako ng'onnyukira. Tusaba Allah atwangulize ekkatala lyaffe lyatuwa okulima, ate asiime olubimbi lwe tunaaba tulimye, atusonyiwe ebiba birumidde. Olwaleero tugenda kwogera insha Allahu taala ku emu ku ibaada ate nga nkulu nnyo, niwandibadde nga abamu tugiyinziramu ng'abayise ebivulu. Omuntu ayise ekivulu yayingira mu kintu, oba kimusaze oba tekimusaze, badde nnyingiddemu neŋŋenza okulaba nga bembadde njagala tebirimu n'ofuluma. Eno ibaada nkulu naye ate ebyembi bangi tugifudde ey'omuzannyo ne tugiyingizaamu bivulu. Ibaada yakyeru ey'okufumbirwa oba ey'okuwasa. Okimanyi bulungi nti mwali baddemu n'abantu abatandyetaagisiza kuwasa, naafa nga tafumbiddwa era naafa nga tawasizza, kubanga ebigendera by'okuwasa tabirina era tebimukwatako. Naye olw'okuba nti bangi tuyisa bivulu, oyingira ddiiru gy'otamaze kwetegereza, niwayita omwezi n'ogoba, niwayita emyezi 3 n'ofuna omulala, niwayita emyezi 6 n'ogoba, niwayita emyezi 3 n'ogamba otasaana, niwayita emyezi 3 n'onoba, niwayita omwaka n'ofumbirwa awalala, n'ofumayo emyezi 3 n'onoba, ensi yonna ng'olinganga ayina okugimalayo. Ibaada y'obufumbo esobola okuyingisa ejjana singa oba ogikoze bulungi. Mu ngeri y'emu esobola okukuvirako okuyingira omuliro olw'obukulu bwayo. Bwe tuba tusoma obufumbo, tulina empagi z'obufumbo. Esooka tayiinu zawjaini, okubeera nga bafumbiragana bonna weebali, omusajja abeerawo n'omukazi n'abeerawo. Eyo mpagi mu mpagi y'obufumbo. Saawa eno temumpa mukazi nemuŋŋamba nti mumpooye, naye omukazi ali wati ajja kujja ali ku bbaasi ava eggulu. Saawa eno 12 zinaagenda otuuka, nga n'omukazi bamugamba nti katukuwe omusajja ava Kampala, oli bino jjo, oli yava mu bugagga n'afuuka binyookondo, afaanana ati ojja mulaba gwekkiriza tukuwoowenga wanaatuukira. Akakokkuliza akasooka omukyala n'omukazi, omukyala n'omwami balina okuba nga weebali, okuggyako nga bamanyiganye tyani nti yali kizibu kyange ekyo kijje, kuba babadde bamanyiganye. Sigamba mmanyiganye eno ya bukyamu kumenya mateeka, oba okumanya nti ngenda kufumbirwa Saalimu, ngenda kufumbirwa Muhammadi abeera wali, oba ngenda kuwasa Zainabu oba Masuura muwala wa gundi. Empagi ey'okubiri rida azawjaini, okubanga basiimaganye, teri kukaka. Mwana gwe kkiriza oli omusajja alina emmotoka, oli alina pulado 8 mu kisaakaate, alina anene ku mulembe Rolls Royce,
alina Rolls Royce 3 emu ajja gikuwa, alina biliyoni za sente za dola 1,000. Tomukaka. Omukazi takakibwa n'omusajja takakibwa. Mwana wange bw'otawase muwala wa gundi zigenda kuzaalukuka. Obufumbo tekirimu, kubanga eyo ejja okuba entandikwa y'okukyankala n'ekikya. Kitaata yemunsibako, maama yemunsibako, senga yemunsibako, ze nali simusiimye. Balina kusiimagana bombi. Era gwe ng'omuzadde bw'olaba muwala wo olina bw'omwagaliza, ono gw'omwagaliza omulabyemu ebirungi, ate muwala wa tannategeera birungi, gezaako okufuna abamumatiza bamuliise ekiri, bamuseze eddiira dde ku saidiyo, tumufunemu ekigambo nti nzikiriza. Empagi ey'okusatu wujudu lwali lilmara, okubeerawo alina obuvunaanyizibwa ku mukazi, saidi y'omukazi. Taata we alina okubaawo, taata we yafa ti baleete muganda we, taata we omuto taliiwo ti baleete mwannyina. Wateekwa okuba nga waliyo wali akulira, alina obuvunaanyizibwa ku saidi y'omukyala. Empagi namba 4 shahadatu shahidaini, okubaako obujulizi obw'ababujulizi ababiri. Kuteekeddwa okuba nga waliwo abajulizi babiri abajulira ng'ennaku z'omwe leero mweka basiraamu 11 kati tugeze 18 ogw'omukaaga 226 Muhammadi naliwo ng'awasa masituula. Bajuliza aba kakwakulizo. Empagi namba 5 okubanga tewali kigaana bantu bano kufumbiragano. Musa ogenda kuwasa oyo naye omwannyoko olwatuuka nti oyo onanzira oyo mwannyoko oyo akuzira lwaki anti muka musajja tebannamuwa ttalaka. Ebyo byonna birina okuba nga tebiriiwo. Awo ne tuuka tuyingira mu kukuwowesa. Lwaki ibaada eno ya buvunaanyizibwa musiraamu oleme gizanyisa? Nyinza okugamba nti ye ibaada esinga obuvunaanyizibwa. Tugamba abasiraamu nti obusiraamu bwazimbirwa ku mpagi 5. Esooka shahada an la ilaha illallah, kwe kwawula Katonda. Empagi ey'okubiri kusaala swala 5. Empagi ey'okusatu kutoola zaka. Empagi ey'okuna kusiiba Ramanzaani. Empagi ey'okutaano kutoola hijja. Mpozzi wano ebugembe naye emizigiti gyenaakabeeramu nze ninaani simanyiiyo nti waliyo ku mpagi z'enjogedde ez'obusiraamu 5 gye bakukozesa endagaano ne bateekawo n'abajulizi. Musiraamu nti teeka wano nti ojja kusiba omwezi gwa Ramanzaani, wama obaddewo ng'omujulizi naawe obaddewo n'agenda kusiba ennaku zaffe ameka aga Ramanzaani, sayininga wano. Musiraamu otuusa okukola hijja gwe ogenda Makka ati asooka owandiika wano mu kitabo kya imaamu nti ddala ojja genda Makka ne Madiina, sayininga wano. Obaddewo ng'agenda nti naawe obaddewo ng'agenda nti tukubaddewo abajulizi ng'ogenda kukola hijja. Ogenda kutoola zaka nti ogenda kutoola bukadde bumeka nti 3. Sooka oleetewala ekitabo sayininga wano. N'abajulizi babaddewo ng'okkiriza okutoola obukadde bwaffe obubiri obwa zaka. Teri gyokulako tinira okusiba n'eddaaku y'effutaali lya oba olidde misana oba olidde eddaaku eweddeko oba olidde effutaali aweddeko, mutuuka gwe na Katondawo. Ogenze e Makka okomye entebe okomyewo omaze wiiki 2 n'oganze bannange yambadde ejjubba ne hijja, ffe tukikiriza nti musajja yavudde e Makka. Teri kulinnya kagere, tikuli bajulizi. Empagi zonna 5 titulina bwe tuwandiika, titulina bwe kutusayiningisa nti ojja kutukolera hijja, ojja kusaala eswala 5, ojja kutoola shahada. N'abasiraamu abapeewe tuba tusiramuse ngenda wa imaamu oba musiraamu ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha ndiriza nzikiriza Katonda omu Katonda omu. Tewali wowandiika naye obufumbo.
naye obufumbo bwe njogera ku level ya Uganda tulina ne marriage certificate egwa ku Uganda Muslim Supreme Council n'obufaananyi n'obuteekamu kiba kiwandiiko. Kuliko n'abajulizi bameka nti mmaliridde okuyingira omulimu guno, mmaliridde okukola ibaada y'obufumbo, si byakugwako bubi. N'abajulizi webali eswala tolina bajulizi babeerawo ti musiraamu onaasala magalibi nesaawa eno kuyepampalika nti nja kuweebwa ku magalibi njaga kumpoobwa bugenda otuuka olwo saawa 2 ngamaze okusayiningisibwa n'okulayiza Muhammad wangi okkiriza okukugatta ne Mariyamu muwala wa Zakaliya olw'amahali gakusabye ag'emitwalo 3 omuwaddeko 1.5 ogumu n'agumuwereeka okkiriza nzikiriza emirundi egyo kalaamu n'eruma abajulizi ne babaawo. Naye zaka tekuli bajulizi, tekuli kulayiza, hijja tekuli kulayiza, tekuli bajulizi, essola tekuli kulayiza, tekuli bajulizi, naye ibaada y'obufumbo. So nno kyetugamba kyeki nti muganda wange mwannyinaze ateekeddwa okuwasa, owasa omanyi ki ky'ogendamu. Okumanya obufumbo tibuzannya, bwetaagisa osooka okutegeera biki by'olina okukolera omukazi ogw'ogenda okuwasa, n'omukazi biki benina okukolera omusajja gye ngenda okufumbirwa. Kubanga essaawa eno ziri mu ssaawa zizino 11 nimale neepampalika wano ku 11 nempeewo omukazi mba nsala wali ekkuba ku ssaawa 11 n'eddakiika 3 oba 2 ekikulu wano nikaahi erumye ekimotoka ne kintomera obukanzu bwe nnina eka oba obupale bwe nnina ekyobugagga kye nnina eka omukazi gwe mba okuwa mu ddakiika 2 oba 10 akkirizibwa okusika aba alina okusika. Bw'agenda okuwasa manya nti ku bugagga bwange bwe nina kapikipiki, nina kagaali, nina ennyumba z'abapangisa, nina baasi, nina akakadde mu bbanka, ono gwe ngenda okwewa tebamala okutuwa owabe bba ku maali yange alinako omugabo gw'alina okusikira singa aze musoose okufa nibwaba wakayita eddakiika 3. N'omukazi ayingira obufumbo naye akimanya nti ngenda fumbira kimuzeeyi kino naye nekisooka okufa lezi yange kirina okusikako. Ye kontrakiti gy'oyingira ng'oteekeddwa okumanya ebikukwatako by'olina okukolera omukazi gw'ogenda okuwasa, n'omukazi n'amanya biki by'alina okukolera omusajja. N'abasinga obungi ngambye tuyisa bivulu ndabye mukazi anyirira yoseeka jangu ntereze jangu mpeeze bagali magalibi jangu mpoowe gw'olaba wano kunyirira tonnategeera biki by'olina okumukolera ng'omaze omuyingiza mu nnyumba naye naaga kaŋŋende enfumbirweyo ndabe ekinaaba kigwako ssente nga ntereera bwe ziba ziganye ng'avaayo tamanyi ddiiru gy'ayingira, tamanyi bizinesi gy'ayingira nti eriko n'obujulizi n'ekiwandiiko. So akawungeezi kano twagala tuyingire mu kigambo ekiyitibwa huquuqu zawjaini. Huquuqu zawjaini nze nkivunula nti amabanja g'abafumbo, amabanja g'abafumbo, omukazi by'abanja omusajja gw'aba afumbiddwa, n'omusajja amabanja g'abanja mukazi we gw'awasizza. Ekyandibadde ekyobuvunaanyizibwa k'oyo agenda okuwasa n'okufumbirwa n'osooka obitegeera n'oyingira ekintu ng'okitegedde kivaawa kiddawa, nga bw'oyinza okugamba nti mbugumye essaawa eyo nfunyemu obukadde bwange 3
ntunze kasooli nfunyemu obukadde bwange 3 njagala kwenyoola mu mmotoka. Muganda wange ono alina emmotoka ye enkadde bweti agitadde ku mayinja emutamye agiwumuliza ngisangako kafoose emmotoka ogitunda nti njitunda obukadde bumeka 3 ndekera mwezi nanywa amafuta kakwe 2.5. Manya emmotoka gye ngenda okugula ejja kunsaba petroli naye emipiira ginantuuseeka ye ebyuma biramu yingi kubanga buli wogiweka wepa negwamu amafuta olina okukyama ku sseera oba oyagala oba nikwolwo wennyini oyinza n'okubanga agagijja woogigulidde tegaliimu weetagisa kuleeta kadomola kwanza ogende ku sseero ofukemu kubanga emmotoka enywa amafuta. Onaba akagitisa ku luguudo nti okimanyi nti omusolo gwagwako kiki kyetagisa musolo okimanyi nti n'emipiira aba trafiki bagikwatira ate ebyemipiira tojja kugivuga nga tukuli mipiira. So ogenda okugula emmotoka eri ng'otegedde nti emmotoka enywa amafuta ne mu lujja tejja kusulamu bajegyeta ogijjako emipiira weetaagisa galagi n'obufumbo kyekifaananyi bwe bufaanana. Awasa afumbirwa weetaagisiza okusooka okutegeera bwenna awasa omukazi amanja kinaki. Bwenna afumbirwa omusajja ajja kuba manja kinaki ye huquuqu azawjiya amabanja g'abafumbo omusajja gabanja omukazi n'omukazi gabanja bba. Ekisooka katusooke n'omusajja katusooke omusajja omukazi byakubanja mu maaso awo tulyoke tulaba ate omukazi byabanja omusajja. Ekisooka as-sadaqa amahali. Allah yateekawo omukazi ono okumuwa ekitiibwa yeebale n'ovva lyeye. Kati ngenda nfumbirwa Muhammad ngenda nfumbirwa Juma bwe ngenda okugiramu sikaati ngenda omugiramu ekiteeteeyi mugiremu buyibuyi mugiremu gomasi olina okusooka okunsimba emitwalo gyange ge mahali nawe niwegegamola 5 gatwale mahali. Era bwe tuba tutegeeraganye naye naŋŋamba nti ansabye akakadde ansabye emitwalo 10 sigiweza nzikirizibwa okukkizanya naye nampola ku 10 nkuwaddeko 3 leka tugende 7 nagukuwa tutuuseeka niwe obutakuswaza nagamba kalasi anazimpa Isiraamu tokubirangayo mukazi mahali gye. Bwe muba mukkiriziranyiza akuwole oli musajja munaku akusabye obukadde bwobu eriyo n'abasaba ekibanja eri abasaba hijja eri abasaba emmotoka naye mulebo gy'aba akusabiddeko bwe muba mwine we mukkiriziranyiza akuwole 5 ninako 2 asatu n'agakuwa otuuseeka tuliisi bwazikusaba tewejjaako waya manya nti ebbanja pakasa oleete akawunga oleete ennyama naye ng'omanyi nti omukyalo ono akyamanja emitwalo 3. Abangi tubajuliza noba mukazi gwe tebalaamu mukyejja wano ennyama wakaleetero meka omuceere nga ogugula basimati ebyomuceere bya muceere eno haki ye mahali. Ekyokubiri annafaqa alkiswa assakanu omusajja okubeera nga mukazi wa kubanja okumuliisa okumwambaza okumufunira wasula wazimba izoke opangisa izoke kiri mu bulago bwo okumwambaza okumuliisa n'okumusuza okusinzira ku levo y'enfunayo. Nsomesa mu ssomero nfuna emitwalo 18 nina okunoonya ennyumba
ejja mu mitwalo 18 nga nzigyeko emmere gye tunaalya, nzigyeko enva, nzigyeko olugoye, nennoonyaayo ebyokumu ekitundu oba ebiri, naye nga gwe olina okumusuza, gwe olina okumwambaza okusinzira ku nfunayo. Nfuna emitwalo 216 ku ssomero, yes, nina okumunoonyeza kyayambala, oba ngenda kukunkumula ningulo ezikozeeko, oba ngula kaddera akogumu ekitundu. Ekikulu nina okwambaza mukazi wange okusinziira ku nfuna yange. Olina okumuliisa, olina okumwambaza, olina okumusuza. Allah atugamba atya? Yagamba liyunfiq mu surati at-Talaq aya 7, liyunfiq dhu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Toola liiso mukyalo ono mulabirire okusinziira ku nfunayo. Mungu bw'aba akugaziriza, lwaki omusimba lugoye lwa miliyoni 2 sente weziri, emmotoka ya miliyoni 5, motoka bumotoka ya miliyoni 1, naawe nga akufumbira olugoye olwa miliyoni 2 lukusala, nange akola emitwalo 15, nange nina okunoonya olugoye olujja mu sente zenfuna, kubanga 15 kwepangisa ennyumba, ku 15 kwengula akamukene, ku 15 kwengula panado walwadde, ku 15 nemufuneyo olugoye olw'ennusu 8. Liyunfiq dhu saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Mungu gwawadde, nawe mukazi wo mukube surprise, sooka omuleetere gomasi akwatibwe kamunguluzi, sharia njiguza akakadde kalamba, laavu yeeyongere, kubanga Mungu akuwadde. Ekyo tikitandika ku nze, kikyandikidde ku ggwe, kyatandikira ku Nabbi Adamu alayhi salaam. Bw'ogenda mu surati Twaha aya 17, Allah yagamba Sayyidina Adamu alayhi salaam ng'akyali mu kifo kiri we yasooka okubeera, n'amugamba nti waqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Yamugamba Adamu, wano ekifo kyemusulamu musulira bwereere, muwulira bwereere, engoye za bwereere, weegendereze sitaani ono aleme kubakema, si kulwa nga abagobesa wano n'odaaga. Tiyagamba nti nemudaaga. Uliza amakulu ga aya eyo 17. Adamu yalina mukazi we nga bali aba basula mu nnyumba ya munene, basula bwereere, nga ze banagenda ewa Hajja oyo n'aŋŋamba obwawa, nze nkweye nti Hajja ng'osule, n'ampa bozi kwotayo, n'aŋŋamba musule wano ne mukazi wo. Naye weegendereze, tozanyira mu bimuli byange ebyo n'obimenyaamenya, ninkugoba wano n'odaaga. Tagambye nti ne mudaaga, wabula n'odaaga. Lwaki kenkugoba wano olira obwereere, wonywera obwereere, weebakira bwereere, engoye za bwereere, bakwoleza bonna akugoba wano ojja kudaaga, onoonye ekyokulya ekikyo, onoonye ekyomukyala, onoonye woosula, onoonye woosuza omukazi, onoonye ekyoyambala, onoonye kyonayambaza omukazi. Wanayita emyezi 3 nti afunye olubuto, onoonye n'obuyembe obuto, byonna nga biri ku mukono ogwo. Katonda yagamba Adamu tiwaqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Weegendereze, sitaani tabajjisa wano n'odaaga, kubanga wano badde olira bwereere, wano badde osulira bwereere, wano badde oyambala engoye za bwereere, buli kyokola kyonna kya bwereere. Koonaava wano eyo nejja kuyigga muntu oyo. So muganda wange ayagala okuwasa, n'ayagala okufumbirwa,
omukazi gwoyagala okuwasa akubanja okumuliisa okumunywesa n'okumusuza era olina okubikola kubanga bwakusaba ebizigo mumatize nti sirina ssente mubukakkamu mu mpisa ennungi mukkiriziganye muganji wategedde enkola bugembe mu katale nti bannansasula nenninda bwe banansasula nja kukuleetera era bw'oba ofunye akasaala jjako 2,000 omugulire ekyalevoyo ekye2,000 kubanga bw'onaamwekayozaako n'owekakanyaza n'okambuwala bw'onaasanga ekizigo awaka nga kya 3,000 toleete mitaafu mu maaso nga mukazi bamutendeka ayogera amazima wabijiwa nti badi wabadde ayitira ono nampa ekizigo ekyo toleete mitaafu anti guganyumuwa ekyalevoyo afunye amuwa lwaki obwo buvunaanyizibwa bwa musajja okulabira omukyalo ono akusaba ekizigo essente bwe ziba teziriimu munnyonnyole kabulungi nti sinnafuna ssente gumiikiriza atobeere w'amazima w'onaazifuna obimutwalire ebibyekanakana ne levoyo ajja kutereera njagala kagatto bw'otyo njagala kanyama bw'otyo njagala kyennyanja bw'otyo seeka wange gyenkola tennansasula negumiikiriza ogira olya mukeni tonnaafuna nja kukuleetera musimbe mukeni musimbe entula musimbe mukeni simbe entula munyeeko n'amazzi w'onaakafuna oleete akagege agalira bw'aba afunya mpa ne kaasi obukaasi basiraamu ne kaasi obukaasi akkirizibwa okuba mukazi wo olw'ensonga nze kati ndiwa nyinza okuba nga olwaleero ekyeggulu njagala kulya doodo oba bugga era njagenda mu katale mwegule mwetuse kubanga omutima gwe gwagala oba ngenze mu kawoteeri ndamuga nti mpa akawuwa ka mwogo nze kenjagala bw'oba oyagala muceere yagala muceere nze njagala ka mwogo naki n'ebinyeebwa kati n'omukyalo ono niwandibadde oleeta ennyama n'ebeera mu firiigi wabawo olunaku nga tayagadde ennyama agamba munne mpaayo omutwalo njagala kumukeri nawe omanyira mumanyizi nze olaba levo yange ya mukeri ennyama eri omwo ekoko ziri mu firiigi engamba mukeri tomusirwalirako si busiru omutima gwagadde mukene bw'omuleetedde ebizigo naye ate ye ekizigo kyayagala mpeta bw'omuleetedde gomasi ya 5,000 2,3 naye ye ekimu tekiri eki alina kadika ke yeegombye yesika 2,000 so naawe okumuteekamuuko akasente nga weekali kagumya obufumbo namanyi kano kange ka kikazi bazee wange yakampadde lwaki sikaweereza maama wange eyanzaala n'akamuteerera ku mobile money alina naye ebyetaago byeyeetaaga byotajja kumalayo era byatajja kupeeka mpe engatto mpe ebisigo obimuwadde ate kati ne maama mulwadde ate maama njaga mugulyange wabaawo naye byayagala ye ng'omuntu nga naawe bw'olya ti olwala njagala kulya ku nnyama n'ogenda ogitema n'ogitwala eka lwaki wagyoyeza naye na byayagala so bw'oba olinawo embeera nga Katonda yakuwaamu akasente naawe muyingize omutwalire ate ebikuuma obufumo nabagambako wano nti ni bwaba kitundu kya Kabalagala kiyinza okutegeka omukwano ne guba muyitirivu okusinga lw'otutte ekisambi ky'ente nga kiriko ebivumu nga wakati wali kutegeeragana n'otwala Kabalagala omugati bategedde olwagidde Kabalagala kano badde kawoome ningenza okujjukira ningamba nina mukwano gwange ninkulekerawo akatundu Kabalagala wa nusu 10 eki ninaasigala nga ati omusajja ono mu butuufu anjagala omusajja n'ava ebugende najjanga okukuteneka Kabalagala n'akantuusiza egindi eno wakatugembe musita akatundu kaka omusajja ono anjagala naye Kabalagala wa nusu 10 ate omutumyemu tepaati emulimweko sayiti olaba ne mbwajjamu omutima nagana olwali kamutegekera akatunda sajja yandeetedde Kabalagala sajja yamanya okuyiiya naawe n'osanga nga akuteeza akatunda olaba omukwano gwe gutandika oleeta ninga ekyatandisize kabadde ka haafu kalindaazi yalusa 10 ebi n'ebifanaganako ng'ebi so tugamba nti ekyokusatu almuasharatu bilmaaruufi
okubeera nga buli muntu alabawo munne nga waliwo okukiza ku saidi ne saidi, tewabaawo alumya munne kuba buli muntu alumirirwa munne. Njakuleetera ekyafaayo kimu. Mu mirembe egyatusookawo nabbi yanyumiza basahaba n'aga nti waliwo nabbi omu yali mu mirembe egyasooka nga nabbi tannajja sallallahu alaihi wasallam. Allah nassa message ku nabbi ono nti gamba musajja gundi nti mugambe nti Allah akuwadde chance za dduwa mmeka? 3. Kyosaba kyonna Allah ajja kukikuwa, musabe ebintu 3. Ng'essaawa eno bwe nnyinza okwekubirako ekifaananyi oba gwe nenkubira ekifaananyi nti bakuyise mu State House essaawa eno, ani muzeeyi akuyise naziza musango ki? Si musango wabula ayagala yakugambye agenda kuwa ekyasi ya bintu 3 byosaba agenda bikuwa. Oyinza obutafuna tulo, musabe emmotoka, kamusabe effuso, bwemusaba ffuso ojja kumala emirimu gyane. Salaamu alaikum. Musabe obukadde 100 nkole mu capital, ebyo 2 sina weesula, kamusabe n'ennyumba. Obwongo buba bwetoola, musabe ekikubanga gwogenda okusaba kugambe nsabe ebintu 3 mbikuwe. Omusajja ono yabuuka bwe yafuna message eyo okuba nti Katonda amukkiriza asabe ebintu 3 abimuwe. Nadduka emisini n'agenda wa mukyala we n'amugaa nti mukyala nti etyo ngudde mu bintu, Katonda ampadde ebintu 3 bye ngenda omusaba. Nikete ogenda kusaba ki? Njagala okusaba obulamu, ati ekyo nkiwulidde. Nsabe Katonda atuwe ampe obuwangaazi, kyetyo atuwe n'emmaali, atuwe ne riziki, afune omulimu weekola. Kazi abamugaa n'ibyensabye byonna nga nze siriimu mwami wange, nze akufumbira, akwoleza, akuzaalira abaana mu bintu bye bakuwadde 3 siriimu yadde. Mbadde nkusaba ompeeko eki kimu gwe otwale 2. Omusajja teyali mubi n'agamba obutuufu naalongo oteeseza maama w'abaana nkuwaddeko kimu, namugaa nti awo neeyanziza gwe kati sigaze 2 nze ompe kimu. Ati nzikiriza tisooka nze gwe n'asaba eryo n'agenda okufuna ebiryo nze nkontemeddeko akange wange ekyusa. Omusajja ng'asaba oyagala ki? Saba Katonda anfuule nalungi nga teri ampunyamu. Omusajja atandise ebintu 3 atandiseeko kimu. Ayi Katonda nkusaba mukazi wange omulungi nga teri amuwonyamu. Dakiika mmeka ng'omukazi ayaka, omukazi mpa. Allahu akbar. Omusajja tannasaba bibye byayagala ebisigadde 2 nenge njali muluma. Kyava agamba naalongowo omulungi nalungi naalongowo nfumbira ku mmere endi okesaba Katonda ati muganda wange genda akola nga ndi bize. Omukyale wange n'ogulya ati tombogolera saagala kubbisaamu maaso sinze balo ati ewaani nawe olaba onsaanira saawa eno wantuuse. Omusajja tezivuddeeko. Tomanyi nti ogwo omugabo nze ngukuwadde ku bintu 3 ati owaayo bakabadde katala kaazikira kati kiwedde kola bibyo nange nkole ebyange. Omusajja tezaavaako nagala ompisa mu maaso nga nze nkutuusiza ku ddaala eryo. Ayi Katonda omukazi ono mufuula embwa ng'ate omukazi talina magulu 4 tafuuse kisolo. Amawegi gasaasaanye mukagundi giyirimbwa ate okutuuse mbo balina ebizibu byabwe byabadde biki ati nafunye ebintu 3 ati kati kiki ati bonafuuse ati kati omwana onamugamba otyo abazadde tibatuuse. Yewasa omukazi muwala waabwe omugati yeyembwa bamugamba gwe omuzanyi ffe twagala muwala waffe nga bwetwamukuwa twagala muwala waffe tebakukutte mataayi. Omusajja tiyeetaakiriza asigaze omutemu wagutya ebintu 3. Ogwasoose yafudde mukazi we nalulungi, ogwokubiri omukazi afuuse ekisolo, ogwokusatu ayina kuzzaayo mukazi mu mbeera gye yabaddemu
yeetaase okumutta. Ayi Katonda omukazi muziyo nga bwe yabadde. Byonna nga biyitirawo bigenze ku mukazi n'omukazi tafunyeemu. Jessica ddakiika budakiika fuukako nalulungi, fuuka embwa, ddawo nga bwe wabadde. Chance neziggwawo lwakubula kutegeeragana mu maka. Ekyaviirako kanaluzaala mukazi kuwa statement nti nvaako sikyali kuleediyo. Kasita obufumbo buddaawo ku mbeera eyo, Allah kyava atugamba ng'atwekengeza atwewaza okubanga onyiize n'osaba edduwa. Kyava atugamba nti billahi minash shaitani rajim ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Yatwekesa okunyiiga n'osaba Katonda edduwa, osobola okusaba edduwa olw'obusungu n'ebafuukira ettaapu. Olw'omusajja ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyeesabira edduwa olw'obusungu, olw'okutwewaza okunyiiga n'osaba edduwa, bagituteera mu Qur'an. Omusajja yasaba atya? Allahumma in kana huwa ala alhaqqi min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samai aw itina bi'adhabin alim. Yenyini yesabira edduwa neyanukulwa mu lutalo lwa Ghazwatul Badr al-Kubra tiyalutonda. Nenga yenyini yesabira edduwa ti Allahumma, ay Katonda. Sebo nasabira Nabbi Muhammad, ye yesabira. Omusajja yali mujeemu nga bw'alaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam wasomesezanga wano naye ng'atuula. Bw'alaba Nabbi amaze okusomesa nga lyasito ng'agadwama oyo abadde ababuuza muwulize ebituufu ebyange. Wenyini awo Nabbi waba asomeseza wayegala amunyomoolere, amusoomooze, amuwambuleko abantu. Lwali lumu n'asaba edduwa ekyo, Allahumma, ay Katonda, in kana bw'abanga Muhammad yo huwa alhaqqu min indika, nga byayogera bituufu ne Qur'ani gyasoma yagwa gy'oli guwa gimusindikira, fa amtir alayna min as-sama, fa amtir alayna hijaratan min as-sama, jamayinja waggulu gatubuutikire gatubetente, oba otuwe ekiboneza ekyolaba ekikakali bwe mbaze mulimba. Ndiwo neyanukula yenyini yagyesabidde. Allah kyatugamba nti wayad'u al-insanu bisharri du'aahu bilkhayri, mu busungu bwewale okusaba edduwa. Ojja kusaba enkambwe mu maka muno, edduwa egyetya nti maka mangi agatabuse olw'edduwa y'omukyala. Omukazi bajja munyiiza, bajja munyiiza, mulina okumunyiiza okumyusa 6, okumyewo 5, yalowooza nti ova mu bakazi. Oyinza okuba ddala gy'ova, oba oyinza okuba nga obadde ova ku mulimu. Ekikulu omunyiizizza n'agamba ye Katonda, omusajja ono essente ezimuwaga nkusaba ozimuggyeko atambuze ekigere aggwemu omuze guno. Edduwa bw'ekwatayo abadde atambuza emmotoka, ng'emmotoka ogitunda. Ennyumba gye mbadde musulamu ng'obwavu bukuluma ng'ogikuba bbeyi ng'odda mu kazigo. Eyali ayambala engoye ez'emitwalo 18-20 nga mudda mu Deira. Deira nga naye ekutuka, emala kutuka n'ensonda ogula endala. Edduwa gye wasaba. Omukazi gye yasaba yeesiba kunyiizizza ne tonyiiga kutuuka ku saba dduwa. Bo munnamuzisa ozimumaleko atambuze ebigere. Abadde alya ennyama nga tokyakiraba, doodo ntula, doodo ntula, doodo ntula. N'ebijanjalo by'ebbeyi, kubanga entula weetoola bwetooleezi ku ki? Ku muti. Ne doodo weetoola mu lusuku ku kikolo. Nga nezigula ebijanjalo tozirina musiraamu nga bw'oyogedde. Nezigula buto timuli, n'osooka kuyisa foto onoga nti butalwaza tufumbe boyiro. Bwe ziva mu ntula bwe zigenda mu kyoto. Wayad'u al-insana bisharri du'aahu bilkhayri wa kana al-insanu ajula. Tuleme kwanguyiriza mu dduwa ku saidi y'omukyala ne ku saidi y'omwami. Omukyala asobola okunyiiza
kyonna kyabakunyizizza n'okulima n'osaba ekintu ekinene ate enkyango ojja kukaaba gwe kennyini. Era mu dduwa baatugaana n'okwesabira ffe bennyini, ng'oli bwe yeesabira nekimukwatirayo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava atugamba musabe birungi muleme kusoba bibi, yadde okusabira omwana ekibi. Omwana asobola okumunyiiza, omutumye ku dduuka, omutumye sukaali, azanya aleesemu sabbuuni, kyanagwa oli kisiru era ojja kukulaba ogenda oli kisiru. Leka kumukolima ate ali ku levo ya busiru, kumutuma sabbuuni aleesemu nnyo. Kati ate bw'onaamukolima ajja kuva ku levo eyo afukire ddala kataala. Omwana ali ku levo yakubba mbu okwata mu seppiki tiyakkuse ennyama anti egikekerere gyona alyako ekyerusa n'ekyeggulo, asigadde mulooku akutte mu seppiki ajjeemu ekifi akirye, mumbonereze esaanidde. Naye si kumugaa bwana gwe ojja kufuukira ddala bubbi era ojja kuba bubbi ojalifaana bubbi, ajja kuba ku levo ebba ennyama mu seppiki akwate akatayimbwa akasookeze ku ggwe anti oganye okufa asobole okutunda ennyumba gye musulamu. So almuashara bilmaruf, husnul khuluq, okubeera empisa ennungi mu makafu abasajja, wa kalimati tayiba, n'okuba ebigambo ebirungi. Oli mukazi wo tibaakukaka kumuwasa, baakulayiza okkiriza ye, omusiimye nzikiriza myezi 3 nti yali tansaana. Tubeere abantu abakuuma husnul muashara. Olw'obudde katugendeko ku bikakata omusajja byabanja mukazi we.